wetwogerera singa effectively tubadde tuna sente olwaleero twandibadde ndowooza twetaaga biliyoni nga 12. Bacontractors bonna gye bafa bakoma abeetaaga okutandika omulimu guno beetaaga deposit ya 30%. 30% ku buwumbi bwe tuba tulemedde ku 10 baba baagala obuwumbi 10 seconds 2 bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni naye obaani yabazaala Pentagoni era kati abuzaabuza sente za Pentagoni ye nnyoko tandika okuzimba naye bw'ateekawo pepa zaziteekewa namwe mukirabemu. anyway Pasa Bugingo mwagala yalirewo yayingira ekintu kyatasobola engeri gyayogera ennyo ekigambo kya Pentagon kyamusimatuka busimatusi kati ate n'ayagala akinywerereko anno yakizizza nayo yayagadde akinywerereko naye kati ekintu kyazimba kiri wabweru w'ekintu kyakola ye ng'omuntu. For example ekigambo Pentagon ne mu church tekiriimu ne mu bigambo bya Bible tekiriimu ne mu nsi yonna tukiwulirangako okuleka mu America kitebe ky'Amerika eky'Abambega. Kati ye ayagala kuzimba kitongole ky'Abambega ate ngolede tulina CIA mu wano bamansuka ne bayiwa entungo. Simanyi lwaki bo teyabagambyeko nti bannaffe temumansuka tubalabe ku mitimba gano kuyiwa ntungo tubalaba mu kisussa bayiwa entungo buli ddakiika. Okyekera kati abantu abayiwa entungo bajja batya maaso g'omutanda ne bajja kakati olw'okuba bambadde gomesi sebo taata kabaka katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga si buli ayambala gomesi nti waffe bwe yabadde abasiima olw'okujja yabadde abagamba n'obbaga nti bali mu abamu bayiwa entungo eno ku social media kati ne bajja ne beegondeza eyo ne bakulowoozesa nti bategeevu bamansa entungo si bategeevu yadde n'akatono era bye boogera binafuya n'okuvvoola Obuganda nti waliyo n'omulala Kaddulubaale naye gyali ye teyazze ye mukyalo omukulu ye teyazze bw'aba adagala kwanjula bakyala be yandibaleese bombi yandireese ne Kaddulubaale. Kale no tulina okutegeeza nti olina okumanya nti abaakukyalidde ewuwo Katikkiro waliwo abaabuzeeko. Kaddulubaale teyazze teyalabise yazze nampumudde ate mu be yazze nabo mulimu abamansa entungo. Kati mubamansa entungo taata saasira bagambeko nti tebaddamu okumansa entungo tetuwagira kyakubagoba Mengo yabadde ganyegenye yagenza Katikkiro tiimu yabuzeemu empagi kwate mwabaddemu Kaddulubaale weewaawa ate tubeka mubuulire advantage ya TikTok esookera ddala tetwanditegedde nti yayogedde ebyo ebigambo tetwantegedde nti yamansizo muswala enkulu eyayidi n'omansizaamu entungo omuzikiti ogw'ekitiibwa n'omansizaamu entungo ekyo kimu. Ekyokubiri obutamanya tebukufuula muzira otegedde era tosobola kugamba nti bannaye nze nali simanyi mubajja oyo alabika muno mwe babajjira teyabajjibwa bulungi omwana teyamumaliriza bamugjayo baba bajja oluggi mu muti omubisi lutuuka ne lwasama omusana kaseera lubaawo lukala olubaawo oluggi lugenda lukala oluggi lwasama gy'eminankani gy'emiryango gy'osanga nga bw'olingiza bw'oti ate olaba ebiri munda. Akati mufuti mubajje bambi alinamu ekizibu tebamumaliriza bamutwala mubisi ne bamuwanga. Bwe bamuwanga oluggi lwakoze eki lwalingiza kati bwe tutunulamu bwe tuti tulengera tulaba ebiri munda nga bitevuunya tebitegerekeka.
mu bintu byonna ebiruma eggwanga lino omuli okuttibwa kw'abantu ebyo tobigendamu ebiruma eggwanga buli kaseera ebyo tobigendamu ebiri mu ggwanga n'ebiruma abantu naki bireke mufuti mubajje teyakoze buvunaanyizibwabwe. Yes, Obote of Uganda. Ogamba oti Obote of Uganda. Obote siri. Kwanza yaliwo ogwasooka n'ogwokubiri. Twafuna wano ono siri mulala. Kati ate Jima Akena mutabani wenyini. Abaana bampita kojja. Abampita kojja batata omuto. Ate toyinza kuba kojja ate obeera koyesegeeza obeera mwanyina wa Miria Kalule. Anti bampita actually bampita tata ndi tata wa muto. Oyina ko ya tata wa muto. So naye bakuziika kokolo. Nze nibe sagenda akokolo. Nze mujja kunziika kololo. Kololo mu kifo ky'abazira. Wali mu bazira. Buzira ki bwe wakola obukuzise kololo? Anti sinnabukola ngenda bukola. Leero weyagadde. Muba kujja kuziika kololo. Bajja kunziika kololo. Ewaziikibwa abasajja ab'amaanyi. Awo kololo nze ndiwe kololo. Weebale. So ki ekitambula? Asiri bubi ogamba otya. Atwabadde wano. Pastor yabadde agezaako kuba badde noonya neno bintu byadde ayogera wano. Abamubanja Pentagon lwaki mumubanja nnyo? Yayongedde no n'akunama. Bw'okyali ku ebyo yakunamidde ku babadde ne Ibulake Mukasa n'akunama. N'agamba mbu agenda kuzimba Pentagon 5. Ayagala kuzimba ng'alina Pentagon Western, Eastern. Nga nesooka emulemye. Oyo omusajja. Naye nga Pastor Bugingo nze nkwagala nnyo manyi Pastor Bugingo oyo. Aliko ebyokuyiga bingi. Kavingamu keno olinga atudde weka. Munnaye gw'omanyi wabikoze otya wali? Birikiriya naye kolamu ku bukozi katono kakavu. Mbadde nkugamba. Nti Pastor Bugingo oyo mwagala nnyo. Kubanga oba musiru otabako kyomuyigirako. Oba mugwagwa wa bbaluwa bw'otabako ky'oyigira ku Pastor Bugingo. Bw'otasalawo kuyiga. Bw'otasalawo kuyiga gwe n'olabanga negative zizokka ku ye. Oba musajja musiru muyonjo. Oba mukazi musiru muyonjo. Oba musiru w'ebbaluwa. Oba musiru eyeetaaga obwetaaza ebbaluwa nga ya DIT. Ne bagikusimba ne bagamba nti ono mukugu. Mu butategeera. Bw'obanga tosobola kuyigira ku Pastor Bugingo. Oyiga ebintu bingi. Era nze nina bingi bye muyigiddeko. Nnyo. Nze kyeninga kyenjize. Nti bingi. Akuyamba obeera musiru tobaamu wadde amagezi osigala oli musiru. Anyway, gwe nga gwe kozi. Nze muyigiddeko ebintu bingi ekisooka family setting. Waddala. Okyegedde. Gwe kkiriza obagaana nti yandaga nti waliwo ebintu bitutya ng'abasajja naye nga bisoboka. Omukazi ayinza okukubonyaabonyeza ewaka n'akuttirawo. Ng'okuumya ekitiibwa ky'awaka. Ng'okuumya ekitiibwa ky'amaka. Banatulaba batya. Banne banatulaba batya. Nze ndi pasita nsabira abantu. N'ofa n'ogutiibwa. N'ofa n'ogutiibwa gwo. Olabye ba pasita wano nga babadde n'abakazi. Omukazi n'atuuka ne ku level eyeerangirirako ebisiyaga. Naye nga pasita. Okyegedde. Naye ng'otolooza nti aba yakabira aba yabira abadde n'agamba banne ntandika ntya okwogera eri abantu. Temufiira mu silence. Ekyo Pastor Bugingo ekyakinjigiriza. Okyegedde. Ekyo nkubuulira honesty nze saagala nakudda okwemoola. Ekyo Pastor Bugingo. Ekyo kimu family menta wange. Nze tosobola kunteeka mu kakuuni kati akunzitira mu maka. Naye mulimu erebera mu family waatatambula bulungi gw'otunulidde ekyo. Nkuga anti kakati omuntu omugezi you look for the good in the bad. Bwe bakuwa omuceere nga gujjudde amayinja ajjamu amayinja oggyemu omuceere. Oyo ye mugezi. Omusiru adda ku eki? Okyegedde bulungi nnyo. So kati ekyo kyo nkiyize buyizi. N'ebirala bingi. Aliko ebyokuyiga biyitirivu. Aliko ebyokuyiga biyitirivu. Bingi. Yagambye nti mwamufunye bubi. Tutya. Nti teyagamba nti ssente n'ezitandika omusingi teziriiwo. Wabula nti yagamba. Tatunnyonnyola atandike Pentagon. Tonnyonnyola Uncle Bugingo.
tandika Pentagon ave mu sitole gwe tonnyonnyola tetwetaaga kintu kirala kyonna twagala kimu Pentagon gwe tandika Pentagon tusonyiwe nnyo twakutegedde bubi nti atusonyiwe twamutegedde bubi beetaaga 30% wabula sinti ezitandika teziriiwo wuliriza omusajja mwamukutobya ali ne musasa mpuliriza atusonyiwe twamutegedde bubi kati atandike pasa katandika waliwo ennyumba etandikira ku mabaati etandikira ku musingi kati bwe zibanga ezisasula contractors abagala 30% teziriiwo omusingi gubaawo ate nga gwe gutandika ennyumba gubaawo tegubaawo tandika pasita pasagamba oyo omusajja nze bugingo nkwagala nnyo era senga ompa omukisa okusisinkanako nkukwatako bukwasimukola pyala agimusobola amwesobolera eggwanga alikutte bwati mu ngalo gomanyi bugingo amanyi galina omanyi bugingo omusajja gamanyi galina yagambye yeewuunya sitaani mbukati sitaani yatandise okubawa amagezi mbwe sitaani n'abagamba nti kati sente ze mulinawo muzimbeyo ku kaakacaaki akatono nti ate bwe tunaafuna ennyingi olwo tugimenye nange nekirala mwagala sente azoonoona atazimbe pasita bugingo without due respect tandika okuzimba abamu ne bagamba nti bino ebisoto n'enkuba n'enfuufu na biki wakiri kubayoko ku pavers oyalirira awantu nagambye mwe muli sitaani abamuwaga amagezi kiko ekyo nti ate we okuzimba ekunaateko aziteekewa pasita bugingo tandika okuzimba naye bwateekawo pavers aziteekewa namwe mukirabemu anyway pasita bugingo mwagala yalirewo yayingira ekintu kyatasobola engeri gyayogera ennyo ekigambo kya Pentagon kyamusimatuka busimatusi kati ate n'ayagala akinywerereko anno yakizizza nayo yayagadde akinywerereko naye kati ekintu kyazimba kiri wabweru w'ekintu kyakola ye ng'omuntu for example ekigambo Pentagon ne mu church tekiriimu ne mu bigambo bya Bible tekiriimu ne mu nsi yonna tukiwulirangako okuleka mu America kitebe ky'Amerika ekyabambega kati ye ayagala kuzimba kitongole ky'abambega ate ngolede tulina CIA wano tulina CIA wano no tulina CIA tulina CID department bagimaze tulina CMI kakati ye challenge gyalina nti kyayagala okukola already Uganda ekikola ki ekirina kati zimba church Pentagon gireke yakimenyeewo nno yagambye church yagenda zibagita house of prayer si Pentagon ndi Pentagon kibeera ekintu eky'ensonda ettaano kyokka nga bulijjo abantu yabaguza Pentagon twamazira muviirayo ntugala nti Pentagon kyekugamba nti nze pasita bugingo nina bye muyigiddeko era nina bye ntegereddeko abannayuganda nentegererako enkola y'ebintu nentegererako ebintu bingi obwa pasita science and art of managing society naddala kati nga Uganda bugingo is a good example so ebyo byayogera ebigambo byamusimatuka musajja waffe ne bimuyitirirako embeera gyalimu yeeyo naye fatusonyiwe kubanga tubagamba nti ebigambo bimwogerera mu community zaffe tubitwala serious kubanga ffe tuli mu community muno I'm a community development expert and I am very sensitive when it comes to community kyovola nti nvayo neŋŋamba ku bantu oluusi n'obusungu oluusi n'ekisa oluusi n'okwagala abantu abamu ne balowooza nti oba waliwo benjagala ne besaagala naye nze ng'omuntu I believe nti society etegeeza kinene ku nkulaakulana yaffe ate society ffe mwe twakulira ffe tulina n'abantu abatuyambe nga tebalina bwebatuyita ontegedde nga talina bwakuyita yava buvyeri n'akukwatibwa ekisa n'abaako ettafaali lyagatta kuki ku bulamu bwo ne weebuuza nti abantu bano tuyinza basasula tutya engeri yokka ey'okusasula abantu bano tulina kukola ebyo bye batukoledde nga tubikolera abalala naffe betutakola ki betutamanyi
kubanga for example omuntu bw'ava eri n'akuwa ssente ze ontegedde tugambe kale omuntu akuweeredde n'akusomesa ontegedde tomumanyi tomulinako kakwatira kukola ki kati gwe oyinza okugenda n'omusomesa kuba omuntu wakusomeseza oluusi ye aba takyasobola kusoma oba sikyo nga yasoma n'amalayo mu invest in this younger boy or younger woman okyegedde kyengeza kugamba kakati ekyebuuzibwa oba ogenda kuddamu omusomesa oyinza osomesa muzaddewo yakusomesa kati oyinza omusasula n'ogamba naye muzadde wange gwe wampeerera amasomero amalungi kati kankuzeeyo ku ssomero osobola okujjako omulabirira bulabirizi exactly naye era ne bw'omulabirira tosobola kusasulira mukwano guli gwe yakuwa kubanga ye yakulabirira ate tamanyi nti onoomulabirira okyegezaako okulaga so let us agree ti society yaffe tulina ogiwa ekitiibwa kati ebigambo bapasita bye boogera basheeke bwe boogera abantu abafaana bwe batyo bwe boogera tubiwa ekitiibwa kyova olaba nti tutuuka ekiseera ne tutandika obbibanja Pentagon gye wagamba eruwa kubanga ogenda kutulimbisa kubanga abyogera with authority obyogera with authority nti gwe bw'oyogera ekigambo waliwo omulokola atandaba kulokoka kubanga ayagala okusooka okulaba Pentagon ng'ekoze ki ng'eyimiridde agambe nti olaba Katonda akoze kino pasita kyeyayogerera mu kukkiriza nange kaŋŋende nange ndowooza kankole ki kantwaleyo ekizibu kyange kaakati tulina abantu aboonoonese olw'abannaddiini nga babikooye anti ng'ayonoonese kubanga alaba na munnaddiini alimba munnaddiini akola obwenzi munnaddiini yeesiriwaza kakati oli abuuza kubanga ffe waliwo ebintu bye tuwa ekitiibwa mu community Kimbowa waliwo ebintu bye tuwa ekitiibwa mu community nga tumanyi nti community waliwo ebintu bye tuwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo ontegedde nti bwe tuwulira sheeke ng'ayogera ffenna tukola bwe tuti si mukatuliki si ki naye tuba tumanyi nti nno sheeke kyayogera weewaawo ne pasita so kyogera okyegedde naye yalina obuyinza okufuluma kubanga abo be batukulembera ontegedde bulungi nnyo kati sheeke bw'akunama aba akunamidde ffe ffenna pasita bw'akunama aba akunamidde ffe ffenna okyegedde okukunama kwa pasita kubeerawa Pentagon ejja nemala emyaka 10 nga tennatuuka ng'olimba ate nga buli lunaku okyusa lulina ogamba sente ziwezezza ezigenda ogizimba lulina ogamba nti ate ka teziriiwo wadde ate ka nogamba nti katulina 30% ate nti bannange katugye nga tugireka luli yakutikka ku nnyonyi kuleeta bulimba ate nedda ebizimbe tugenda bireeta nga tubizimbye tubitadde mu nnyonyi lulina obayita embwa fe abagibanja notuyita embwa ebyo byonna biraga bukukunama olwaleero esociety yaffe yonooneserwa abantu ng'abo abalina obuyinza ne babukozesa bubi oli ajja n'atomoko kagagambo nga naye sheeke mulamba yagambye nti nno bw'obanja Pentagon teekayo n'ekifaananyi ky'enjuuyo bagirabe lwaki obanja Pentagon gwe nga tolina woosula nze kakati buliriza tulina kusooka kuzimba maka oba tulina kusooka zimba nnyumba ya Mukama tulina sooka kukolera Mukama ne Mukama akole ku byaffe kubanga ffe bayibuli bwetugamba ffe tugamba kukola bya Mukama yakole ku byaffe oluvannyuma era twagala omutegeeza pasa Bugingo bwe balowooza nti n'ennyumba kikulu nnyo ffe ennyumba twazirabadde era twazifuna dde era twakulira mu maka bw'aba ayagala amaka go gye twakulira weegali kuba nago gaffe kati yakikola vice versa yasooka kukola ku bibye n'azimba amaka ye enkola embi kubanga ffe bayibuli etugamba nti amaaso gatunuliza ani Mukama ebirala bijja kujja naawe nga bw'otambula okyegedde kakati ate ye yasooka maka ga mukyala we owokubiri ekibi nakyongerako ekibi yakyongerako ekibi nekifuuka ekibiina so yakola ekibiina kyebibi okyegedde yasooka kuzimba nnyumba yate ya mukyalo omukyalo bayibuli emuyita agari kakati tugenda kukola tutya so tukkirize pasita Bugingo tukkirize ekintu kyo kyakuzitowako naye mu kukuzitowako ogezezaako okutulabisa ffe abakugambako nti ffe bakyamu tukyakwongera okutegeeza nti oli mukyamu nnyo mpaka ng'otadde awo omusingi
paka ng'okoze byoyogera. Walk the talk. Kugamba ekyoyogera kikole. Abantu bo basuubiza Pentagon gibawe bw'obanga togirina ne webeeganye era babuulire ki ekigiganye. Kubanga ffe tuwulira obuleego obw'emiliyoni 5 empale ez'emiliyoni 2 empale ez'emiliyoni 2 ng'omusingi guganye. Ffe tuyite tulindiga tujje tusime omusingi. Ffe tulage nti ingini yagambye guyite wano nga tonna tubuulira nti ssente ziganye naye ng'ate mukyala we avaayo n'agamba ye ayambala kaleega ka miliyoni 5. I mean doesn't make any good sense. Totusiriwaza oba si kyo sirika osirikire ddala. Yagambye nti amanyi wiiki eyo yagenzeeko Emmengo. Ewa yagenzeeko e Bulange. Kati yagambye nti sitaani okumanya nga mulimba nnyo mwalese okukyala kwe Emmengo wa Katikkiro ne mubuukira Pentagon. N'abalalu bagenda Emmengo kubanga eri Emmengo yaffe. Ontegedde. Lwaki ate ne Katikkiro ayinza okuba tebamuwadde lipooti ntuufu nti ani ajja. Abamu ku bagenzeeyo bamansuka ne bayiwa entungo. Simanyi lwaki bo teyabagambyeko nti bannaffe temumansuka nakuyiwa ntungo. Tubalaba mukisussa. Bayiwa entungo buli ddakiika. Kati abantu abayiwa entungo bajja batya mu maaso g'omutanda ne bajja kakati olw'okuba bambadde gomesi sebo taata kabaka Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga si buli ayambala gomesi nti waffe. Bwe yabadde abasiima olw'okujja yandibadde abagamba n'obbaga nti bali mutereeza abamu bayiwa entungo eno ku social media kati ne bajja ne beegondeza eyo ne bakulowoozesa nti bategeevu bamansa entungo si bategeevu yadde n'akatono era bye boogera binafuya n'okuvvoola Obuganda. Era ndowooza omuyambi we ku nsonga z'amawulire atamuluŋŋamiza ku bagenyi teyamuluŋŋamiza bagenyi bazze na biki bye bakola mu community. Era tusebo tiimu ya Katikkiro yonna with all due respect tubagamba nti waliwo bye mutagambye Katikkiro. Oba ono omusajja yabawaddeyo akasente atuuke mu maaso ga Katikkiro Katikkiro temumutomezanga next time. Temutomezanga omulundi omulala. Abantu abamu bwe baba bazze kale ne bwajja. No, Katikkiro buli obwakabaka eri Ntabaluganda. Ffe tuli bawamu. Baana bonna bannambi tetulina buzibu. Bantu bajja mu maaso go. Naye taata gw'ovunaanyizibwa eri ffe abayiwa entungo abamansa entungo ku social media ku mikolo buli bakutaka zinda buli bakutaka mansukira ku TV bagambeko nabo bagambe nti newankubadde muzze ne muleeta n'amakula mwebale naye ekyo temuddamu kikola. Kakati bano kye bakoze tebagamba Katikkiro bakyabajja babikkirira. Eyo nkola yaffe ya Buganda eyo nkola yaffe ya Buganda okubikkirira nedda si ekyo ffe enkola yaffe ya Buganda okubikkirira kubanga tetwagala kuswaza si nkola yaffe. Ne bajjajja baffe tebakikola. Kubera ne mu speech ya Katikkiro nabadde ndaba nga agamba makula nti mukazi mubalagavu tamulabangako. Era pastor yavuddeyo yeepaasira nti alina omukazi asinga obulungi mu ggwanga Uganda. Era mugambe n'omugamba nti waliyo n'omulala Kaddulubaale naye gy'ali emmandu etambula nabo ye teyazze. Kaddulubaale ye mukyala omukulu ye teyazze. Bw'aba adayala kwanjula bakyala be yandibaleese bombi. Yandireese ne Kaddulubaale. Kale no tulina okutegeeza nti olina okumanya nti abaakukyalidde ewuwo Katikkiro waliwo abaabuzeeko. Kaddulubaale teyazze yalabise yazze n'ampummudde ate mu be yazze nabo mulimu abamansa entungo. Kati mu bamansa entungo taata saasira bagambeko nti tebaddamu okumansa entungo. Tetuwagira kyakubagoba Mmengo. Tiimu yabadde ganyegenye yagenza Katikkiro. Tiimu yabuzeemu empagi. Kwate mwabaddemu Kaddulubaale. Weewaawa ate tubeebaza okukiika embuga. Ekyo tubeebazizza ddala. Tubeebaliza ddala mwebale nnyo okukiika embuga temujjanga okwo. Tubeebaliza ddala kubanga ogwo gwe mulamwa. Naye okwebuzaabuzanga. Naye
ekyokulimba Katikkiro ne mutamugamba mazima kubanga bw'ogenda mu maaso ga Kabaka oba maaso ga Katikkiro ke kaseera ak'okweyala n'ogamba nti bannange bwe baba bakuvuna ne bakuvunaane bakugambe nti bannange kino toddangayo okukikola kubanga actually bakabaka b'omulembe egyo babanga n'obuyinza okusindika bakwata entunujju gy'oyo avodde oyo mumutwale ku ntandaalo akolweko naye kati bakabaka b'emirembe gino balina ekisa kingi gye balina ekisa kingi gye eri abantu kale naffe tetukola disservice so kati ekyo kyo kiikyo tukikulekedde mukama ffe oba nnimba oŋŋamba netubisalamu yalemesezza Katikkiro okulaba ku kaddulubaale era Katikkiro sebo Katikkiro tewalabye kaddulubaale w'amaami maama w'abaana tewamulabyeko abaana tewabalabye walabye muli wa ssente owa showbiz n'akaleega ak'emiliyoni 5 ku mikolo era awo yabadde eno zabadde mu 10 kati emiliyoni kuba buli bwa miliyoni 5 bw'okusiibamu ndabinaddiraba nekifaananyi yalabise bulungi yadde afulumye yalabise bulungi omuntu ayambala akategeega ka miliyoni 5 olowooza Gomesi eba yameka era Gomesi eba ya bbeeyi Gomesi bateyingidde obunaku bateyingidde obukadde n'omumansa ntungo gwe babadde naye era naye teyalabise bubi n'omusumba mwenyi nti yalabise bubi bonna balabise bulungi just ffe gye tubanenya butatambula na full pack gundi team abaana ne batabalaga Katikkiro ne batamulaga na mukyalo omukulu kale Katikkiro ne bamubuza bamulaga ate ono ne bamulaga nga yali badde yeetaaga okulaba n'oli so ekyo tukibalekedde awo Mufuti Mubajje afa ki ne social media Mufuti Mubajje tebamubajja bulungi Mufuti Mubajje afa ki ne social media Mufuti Mubajje balabika tebamubajja bulungi afa ki ne TikTok Mufuti Mubajje oyo alabika muno mwe babajjira teyabajjibwa bulungi omwana teyamumaliriza oba yamubajja mu muti mubisi bamujjayo kakajjukira babajja oluggi mu muti omubisi lutuuka ne lwasama omusana kaseera lubaawo lukala olubaawo gye lugenda lukala oluggi lwasama oba bamubajja mu kifa makazi gy'eminankani gy'emiryango gy'osanga nga bw'olingiza bw'oti ate olaba ebiri munda akati Mufuti Mubajje bambi alinamu ekizibu tebamumaliriza bamutwala mubisi ne bamuwanga bwe bamuwanga oluggi lwakoze eki lwalingiza kati bwe tutunulamu bwe tuti tulengera tulaba ebiri munda nga bitevuunya tebitegerekeka mu bintu byonna ebiruma eggwanga lino omuli okuttibwa kw'abantu ebyo tobigendamu ebiruma eggwanga buli kaseera ebyo tobigendamu ebiri mu ggwanga n'ebiruma abantu naki bireke Mufuti Mubajje teyakoze buvunaanyizibwa bwe kubanga abantu bangi bagamba nti ebiruma eggwanga lwaki toyogera ku ebyo batuufu emirundi gyonna naye Mufuti Mubajje kamubuulire advantage ya TikTok esookera ddala tetwanditegedde nti yayogedde ebyo ebigambo tetwanditegedde nti yamansizo muswala enkulu eyayidi n'omansizaamu entungo mu muzikiti ogw'ekitiibwa n'omansizaamu entungo ekyo kimu ekyokubiri obutamanya tebukufuula muzira otegedde era tona na musango mbukwana era tosobola kugamba nti bannaye nze nali simanyi n'omulalu bamusiba bamusiba bayinza omutwala ne bamuteeka era gye bamusibira ne bamuteeka eyo ng'omulalu era butabika oba bwereeva so obutamanya bwo si kizibu nina okukkiriza nti olina abaana abakuzeemu ebintu ebyo ebimu obabuuzanga ngenda kwogera kino naye nobagamba bane mwe muli ku TikTok nti biki ebiriyo mugiraba mutya tulako wansi ffe munnaye twakula ne bajjajja baffe zijjajja we muwanga yakafa yafiira ku myaka 13 113
naye twatuulanga naye ne twetolola bwe tuti twalinga abazzukulu nga 25 nga 3 oba 4 nga tuli awo ffenna tuli buzzukulu bwe obumu na buzungu twabangamu n'abazungu nga tutula bwe tuti n'atunnyonnyola era ng'atugamba nti buli omu kati waliwo abaana abamu ba mu Amerika abalala b'Ebungereza abalala baawa kati ng'agamba buli omu atuule kumpi n'atamanyi Luganda ng'atubulira sitole nnyingi naye mu bye yakolanga nga naye afuba nnyo okutegeera biki ebitrendinga biki ebitambula tamala gayo chakasiko n'ababulira biki ebitambula mwe mumanyi biki bye neetaaga okumanya kakati Sheikh Ramadhan Mubajje otuuse ku leve eyo mufti wa Uganda ey'okwebuuza ku bazzukulu eyeebuuza ku bazzukulu nti kino kitambula kitya kino kiri kitya nina okukkiriza nti toli ku TikTok era tomanyi makulu gaayo ate yandigirumbye nga tagiriiko wuliriza ayinza okuba tagimanyi nga ye alaba bulabi bigendako naye weebuuza otegeere waliwo abaana abazzukulu bo abasiraamu nga bali ku TikTok okwo abaana bangi bakolerako abasema kitaddaawo abaana abakolerako ddaawa bangi baseeka actually n'abaseeka bemanyi TikTok waliwo baseeka abasinga abatubuulirira obulungi nze waliwo sheeka kiti tumulabidde ku TikTok omulaba oyo nze ebigambo byayogera simuyitako nga simwetegereza waliwo Sheikh Cheyune tumulabidde ku TikTok Sheikh Mafu tumulabidde ku TikTok Sheikh Shakib Sekimwanyi TikTok Sheikh Tamusuza TikTok Sheikh Bosa abo n'abasika kyokka bano betulaba betwogerako tebazaalibwa ku TikTok ba TikTok yakajja wabula babadde mu muzikiti naye bongedde okusaasaanya enjiri y'Obuyisiraamu wabweru w'omuzikiti Sheikh Zubado abadde ng'anoonya ssente za Quran yes waliwo abalala waliwo omulala omuvubuka bamuyita Ali Muzungu yes Ali Muzungu ayamba abantu naye akozesa TikTok musajja musiraamu era n'obuyambi bwonna abukuŋŋanya kuva ku TikTok so waliwo n'abantu abalala bangi waliwo abaana abato olwaleero Uganda terina mirimu bino nno Sheikh alina okubiraba simanyi oba onoomuweereza vidiyo ate talina tiimu Sheikh bino olina okubiraba mu bulungi saagala nze kukusiika bakusiisa ekimala kati nze kankugambeko nedda era balina ekyo ekizibu kubanga tulina abantu baffe society gye tukuliddemu yabampaane buli muntu abeera okumpi n'omugagga tamugamba mazima adda mu kumulimbalimba kubanga ayagala okumubbako Sheikh kyewayogedde masavu meerere Sheikh kyewayogedde masavu Sheikh salamu alaikum kyewayogedde kyabadde kyamaanyi Sheikh twagala okukujjukiza nti TikTok terimu mu Quran somesa abantu Quran osomese n'abo bennyini abaleetera abantu obusungu ku TikTok okuwemula n'okuvuma Sheikh somesa State House somesa Parliament diro otegekayo okusomesa Parliament nongamba ndibane nga Sheikh jakujja nsomese ku Parliament nakusikana ku babaka abasiraamu kale mu Parliament mbasomese obubi obuli mu kulimbalimba abana Uganda n'okubba ensimbi y'omusolo Kurani eryogera ketya abantu bano boolaba ku TikTok abayikyanga banyiivu ku leve eyo abalala boolaba batwala obudde obungi ku TikTok oli n'asiba ku TikTok n'asulako abaana abo tebalina mirimu gya kukola tebabeerako bize abaana abo tebalina byakukola Sheikh ebyo byoba osomesa abantu munnange bano abakuli okumpi bakulimba Sheikh gundi waliwo abaana abafunidde ddala emirimu ku TikTok Sheikh njagala kugamba kino kiyinza okusembayo Sheikh munnange awo olwatuuka ng'otulabira Sheikh society mwagyonoona mwagala nnyo okukuŋŋaanya ssente oba mweza muzita mutya ffe byaffe babirabo zaka mwagala nnyo okukuŋŋaanya zaka ne muziteekamu ebyo ebigandula byammwe ebiwanvu ne muzikola muti ne mubulirayo
naye nga society mugirese ekaaba beta bigandula beta juba bamaama ne bataata abazadde abasiraamu abato bali eyo abaana tebamanyi na kusaala abaana balina mannya ga buyisiraamu naye nga tamanyi na kusaala temutaddeewo nteekateeka ya kusomesa baana kutegeera eddiini kyeki same applies Namirembe ewo kitaffe mu Katonda gundi Kazimba Mugalu abaana bamuyisaamu eggaali munno bwe mutuula mu kanso bamuyisaamu eggaali mu religious council bwe mutuula mu gundi abaana bamuyisaamu eggaali naye manye kyamuyisisaamu eggaali kukeera ku makya n'agamba nti bali abaali bakuba abantu baali baba provokings gwe kyoyita provocation abaana abo bali ku kye bayita retaliation oluzungu banaalukuvuunulira retaliation kitegeeza kuzzaayo oli ankoze ekibi nange nekimuddiza retaliation lwaki abaana balitaliatinga kubanga tebalinawo option namu option mwazijjawo kubanga luli bwe twagendanga mu mizikiti tetwabeeranga kaania yaani twabanga tuwogera ku nsonga ne boogera ku nsonga bino boogerako ffe twalinanga Sunday school nga ffe bwogenda ku ssomero ku Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday nga babakuwa homework bakuteerawo ne teacher wa Sunday school wanaasayininga nti ono yabaddeko mu Sunday school yatuyambanga okutegeera Katonda n'enkola ze n'okwagala kwe olwaleero ebyo tebikyaliwo bijjukize banno bwe mutuula mu interreligious council wali bwe mutuula mu interreligious council ffe bwe twakulanga twabeeranga n'abaana abayisiraamu nga babayigiriza ebintu eby'enjawulo nga babasomesa omuyisiraamu yeeyisa atya obwo obwana munnaye bwe bugenze bukula ne bufuuka bu MP nga tebuyize bintu ebyo kati bugenda otutuuka mu paalamenti nga buli awo bonna bubbi amannya bulina ga kisiraamu naye si busiraamu essimu bwe bufuna essimu buwemula buwemuzi obwana bwe bukuze bwe bugenze butandise okutuula ku social media nga bubavuma ate ne mwene musirika nange awo we nalabira Sheikh Mubajje agenze okwogera ebyagamba TikTok ewerebwe nga kyajjira yakola ekikolobero eky'amaanyi ku basiraamu my constitution yazemu nabba anti luliya gondi Sheikh Muzata yafa tugamba yakologose mali kiyakoze mali y'obuyisiraamu mbunaalyoka ave mu bigandula mbunaalyoka ditekeni wati mugundi yazemu nabikola kiyakoze era kyenkanankana ekyo wiki ewedde oba eri omanyi constitution yaabwe mbubagezaako okumunaanulako ku bwamufuti n'alemerako kuba aluddewo ko yajja mu 97 oba akoppa byamukulu simanyi oba yamuwa ku bukodyo naye nakati tavaaga ukyagajja oba yamuwa ku bukodyo kati abasiraamu basawo ne bagamba olemeddeko ntandise okumwagala Sheikh wazinga yaffe bwokwata onyweza abasiraamu kyebakola bagezaako attempts zonna zonna ezimumaamulako nezirema osojjukira ebiseera neyali deputy we Sheikh Abdallah Ssemambo yeerayiza nako naye no n'alemerawo ne bagamba kati kwolemeddewo katukuleka katukulirire mukakunezako emyaka emyaka gyejja okukwata nga bagamba nti emyaka 7 constitution yaabwe bweragira bw'otuuka mu 7 owaayo buwi Kurani na office mubajje bwe yawezezza 7 n'asooka ariwindingako 5 n'addayo ku 6 mwegi neyongera egi era yeyongedde ekisanja ne kabineti egyakola nayo yeyongera ekisanja kya myaka egi kale omuliro gwonna wiiki eno gubadde gumutabukidde ku social media kwonna era emisa ya Eid eswala ya Eid yamukoledde nnyo naye okuzzaayo kiki kyetwogeddeko naye tebamutte nga ndaba abaana bamutwala speed nze nibola simututte speed olwedde ndaba dooza afunye ennene nalabye gundi ono aputop nga amulungidde yamusimbyeko eddagala Allahu Akbar aputop yamusimbyeko eddagala bannaye Sheikh nino tebakkiriza ku tantebe batuse n'okukoleramu ebiteetaagisa mumanyi feri yatuddu omanyi buli lwolemerera okukola obuvunaanyizibwa bwo oba olina okwekuumira mu kifo kubanga kati ebyapa ebyakyuka awo ebyapa ebiri awo
munagenda okulaba ng'Obuyisiraamu tebukyalina ttaka. Tomanyi nti omwaka gwennyini gwe tumaliriza ekitebe ekyo eky'Odi Kampala baali bakiwadde omugagga ng'akitutte Nkijjukira. nga gundi presidency yamutaasa n'awandiika ebbaluwa president nti ntaase ekitebe bakitwala. Omusajja kooti yali emulagidde atwale ebyobusiraamu byonna n'omuzikiti ogwo gwalimu ku ssente ze yali abanja mu bajje n'ebyobugagga by'obusiraamu byonna. Waliwo n'akayimba ke nawuliranga mu bajje ettaka nga kayimba oba kati kabaaki. Edda twalindanga ku Christmas ng'Abakatuliki tulina okulinda ekigambo ekigenda okwogera Cyprian Tito Lwanga exactly mu misa ya Christmas era Tito Lwanga yamalanga okubuulira n'abaako message ya sindika eri gavumenti nga tulina okulinda Kazimba Mugalo ku Christmas message ye ng'eba yankizo nnyo. Yes. Nga tulina okulinda Omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obusiraamu wuuyi buli obw'ekibuli message ye ng'eba nkulu nnyo era ye message ye mutabasiraamu temudamu kutta basiraamu abasiraamu abasiba mu bayimbule biki era kati era ne message ye gula yogedde ku kalulu ke KMP mwatulugujizanya abantu lwaki mukuba abantu biki mubajje n'obwamu bajje bwe n'ekyo ekirevu ekinene bwe kityo kyasobodde okukola mu message erindiriddwa Obusiraamu bwonna ne Uganda yonna. TikTok egalwe mugalewo TikTok naye nga tamukimanyi nti nno TikTok ne gavumenti ye gyalimu tegimanyi era omwogezi wa UCC enkya ya leero Ibrahim Bosa agambye ffe nga UCC tetulina buyinza ku TikTok si kitongole kya kuno ffe ebyaffe tusobola okuregulatinga radio tusobola okuregulatinga TV kuba ne radio kwati paalo ennaku ze baagijjako kubanga bamateeka gagifuga weegali ne TikTok si yaffe naye kisinza okunuma kwe kuba nti mubajje n'obwomubajje bwe byabadde alina okwogerako ng'alina kwogerako bajje nkuwe ng'alina kwogera ku TikTok nkuwe gw'omanyi TikTok kyetegeeza gwe mu bulamu bwaffe abafuniddeko emirimu n'abakolerako bo yabalowoozezaako gwe mubajje gundi yammwe gwe wali wootuula okozesa abantu bameka ku Supreme Council ku Supreme Council okozesa abantu bameka mubajje nkuwe agala muwa dozi mbajje nkusonyiye mbajje omusonyiye bajje nkusonyiye mbadde njagala kulaba mubajje werindire kwefiira kubanga gwe kyomanyi kye bamukola ayinza okukutuka ekikutuko omwana nati yamutaddeko ennyindo y'akagundi ye akasolo mubajje my god nata baba akoze bubi abaana bamutaddeko egundi baba akoze bubi kyovula ngugabe saagala mmuwa bamuwadde nnyo yi bamutaddeko feesi yakyuse mubajja mulala si oli bamuyitadde no side nansana Allah ali wakyusi eno mbasuna bene ali wakyusi nedda mwakoze bubi badnaye mukeke kitaffe mukatunda ne waba avudde ku line temukuba nnyo ate tibukulembeze butava eri Katonda kyovula nze sijja kuwa naye nkubuulidde nti abakuli okumpi bayinza okuba tebakubuulidde mazima ku TikTok ekoze n'okusinga abamu ku bakulembeze bammwe ontegedde ewadde abantu emirimu mubimwalemu okuwa emirimu TikTok ebawadde TikTok ekoze ewadde abantu emirembe mujje muganya obbawa TikTok yo teriko mwana waani okyegedde ewadde abantu connections mweze mwagano obbawa kubanga muwaako be mwagala TikTok ewadde abantu egundi ewadde ebintu biyitirivu okyegedde so TikTok ewadde abantu bintu bingi nammwe abakulembeze mwagana okuba n'eddiini byeganya obbawa TikTok eyo gyola waliwo ne basheeke baba bakifunyemu amagezi basomeseza ddala abantu ebyaddala nze waliwo ebintu bigenda njiga ku basiraamu bangi abasheeka olwa TikTok abasalirako abasomezaako Sheikh Zubadu abadde anoonyezako ku Ruhani n'abasomesa abantu babagulidde ku Ruhani sheeke TikTok erina byekoze nga Supreme Council yo yalimu bikola ontegedde so mu bulungi nze sijja kuteekako bintu bya kyusi omulekisaawo sigala awo naye babaseeke mubajje kakati ovaako ddi kubanga emyaka G5 wajeyongedde bwe giggwako nga ogenda obanga era oyongerayo wanaatuukira myaka 3 constitution y'obusiraamu ejja kuba ekyusi ng'ekkiriza kati paka wofa death do you at apart mubajje ogenda kuddamu onyegenyege mu constitution y'obusiraamu ajje gikwatamu
ajja gikwata ekyo kibeera halamu kiba halali omukulu w'eddiini okunyegenyajegenya mu constitution tekibeera halamu kiba halali kasaba nga yagikuttemu ate eno ddiini amma abasiraamu mwenna mwagale nnyo Allah wammwe Allah y'ensonga enkulu bano basheeke bano babawulira bwereere bakwegendereza bano basimanyi bano basheeke balina abantu gwe bakolera mulala mwegwe mutamanyi mutamanyi ate munaanoonyereza ennyo bijja batabula emitwe mutunuulire ekintu eki Allah wammwe abazadde abayisiraamu musomesa abaana bammwe eddiini abazadde abasomesa abayisiraamu musomesa abaana eddiini mwekyammwe mukole gwammwe mukolere mmwe ne Allah wammwe zino structure temujja kuzisobola kubanga Nabbi Muhammad sisuubira nti yalina constitution ye yali atunudde ekintu kimu kya Quran ne Allah we eyamuteeka ku nsi bano bemuliko balina gwe bakolera ate temujja musobola balina gye bawembalirira abookya nayo mwemulaba oli kuvuga mmotoka nga alina ne liidika nga temunaba kumufunira mutemwebuuza kyogamba ezo mwe muzisonda mutemwebuuza naye ffe tetunaba kufunira bw'oba towunyiriza bw'oba tolaba nga towunyiriza maama towulira abo atawuliriza tawunyiriza mutemwebuuza tetunabafunira pasi waffe liidika neliidika lwaki alina bbiri mutemwewuuza pasi waffe emmotoka baagikuba amasasi neggwawo lwaki alina empya tubasaba mwebeereremu Allah y'ensonga mubeere ku Allah wammwe kubanga ye Allah ye yabatonda si bano zino structure zammwe zijja batabula emitwe namubiri wali ku Dream Restaurant abagambye mwagala nnyo naye nnyenjala enno tofuna kadde kagenda ku Dream Restaurant naye okimanyi lwaki tuba tukola enjala eb'ennumu simanyi ndoza tukola kawungezi tukola nnyo olw'eggulu omusajja ono enjala emulwa twogera ku Dream Restaurant naye ate ekirungi amanyiiwo oyogedde ku Dream ne mpulira nga n'olubuto olw'omusingi Dream Restaurant omanyi restaurant yokka eyakkirizibwa okufumbira abantu emmere yokka mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo emmere eya buli kika okubeera ku yaffe ey'omu nnimiro enva eza buli type okuva ku zaffe eza boyiro emmere ebeerawo okuva ku makya mpaka kiro tolina saazi oligana ne bagamba mbu omuceere guweddewo ekyo ku Dream tekiriiyo obuyonjo nsonga nkulu ate n'okulabira bakasuma baffe Paramount babikola nnyo ebyo byebintu byabwe nkoowola mikwano gyange mwenna twesange ku Dream Restaurant tulyeko ku mmere ey'omulembe emmere eŋŋanda emmere ennansi si mmere naŋŋanda oyagala ku lumonde nze neetamwa buno bu restaurant obulala ogenda n'omugamba mpa lumonde mpa lumonde mpa ensujju mpa kino n'alyoka addira akamonde akasembayo okuba akatono ate n'akatemamu wakati n'akasala bw'ati n'akakuwa n'omugamba owa nkutumye ku lumonde negundi lumonde alwo nakulaba kuguliniza bali mpa gulinizi ziruwa zizino n'abikula ati ettooke nga buli wano bwe buti wansi wako naye ku Dream alina obudiishi bw'ateekera bwa mulembe n'akuteramu ekyenyanja nga kizimbagatanye kiti Dream Restaurant wewoka abantu wennaakasanga omuntu afumba enkoko ezaffe ŋŋanda bino biwiikisi nnya tabifumba olya kasupu n'owulira nga ddala olya kasupu wiikisi nnya olya kasupu tebasiikasiika kwegamba health wise n'omulwadde emmere yawo agikola ki agirya so tusanyuse nnyo era otukoze bulungi mukyala Namubiru ate n'ensasula yaabwe ennungi nnyo anti era nze bwe mbakolako mbakolerako wano ku Momo nkugambye osasula busasuzi anti akola ne ka delivery kati oyinza okuba nga oli waka tosobodde kujja n'ennamba y'omwana ngirina oyita buyisaawo ku simu nti omugambo waye bandeetere kamere oli mu kitundu ki ti wano oyagala mmere ki mu ddakiika ntono bandabirira ebbanga ddene nga ndisayidizaawo ekkololo so mama tukwebaza webale kuteekerateekera abantu kyakulya so namwe abala tubajjukiza mugendeewo ne oba olina mikolo ngala kufumbira ne oba wakyaza abantu bo 5 6 7 tolina gwagwa mu mafumbiro ajja kukuweereza abaana oba ajja kujja manyini ajje bakutegekere ekintu ekirungi kyonoowa abantu bo balye so mugendeeyo nabasimu ye wansawo mujikubeko ajja kubanga ate abakwasaganya bulungi nnyo Biva Organic basawo bajjanjabi bajjanjaba okuva ku bintu ebisumbuwa obulamu bw'omuntu internally munda kitegeeza olina alusazi olubuto olukugulumba oyo wafuna prostate
oyina ania oyina abakyalo oyina nabuguma mu lubuto embuto zivaamu nandi kyembuto tofuna wazala yakana kamu ebirala byagano katotaniso byazitowa oba nina mujja wa oba biki munange neddo yinza okubanga wafuna ngufunyi mu butologa complication naye bano bakugamba nti emmere eddagala bakujjanjaba n'ebintu byaffe byetukozesa natural products kati otuuka wali n'olya ne bakuwa eddagala nga likola ku misuwa gino naliyoko ennaku ezo naliyoko and it was good. The reception is beautiful. Ekifo kyabwe tebaggalawo kumpi kuba navayo essaawa 2 nga bakyaguddewo ne baga temuggalawo baaseka busesi konze ndowooza basekeredde nze nentambula nengenda naye nga bakyalireko bali Mengo wano opposite Masengere gendo bakyalireko ku Ngalabi otuka ku koti y'Emmengo eri abo abagimanyi opposite gogira bugizo walwane office ya Uganda Telecom awo yaliwoko kati ogenda bodo nakati weere ebyuma mu ebiri so ogenda maaso ekizimbe ojja bokyira kiriko Biva organic kati wonotuka Biva organic wotukawo bajja kukolako abasawo bali kibayita batya reception very welcoming. The reception is so good. Okuvira da wano kwa afanda akugulira era egambira wonti you are welcome no yingira wali bazimba bakola enteekateeka nnungi nnyo ne bwoba olina maama wo nga mukadde tasobola tambula waliwo kwoyambukirako oti n'olyoka otuuka bulungi kugamba enteekateeka entebe ziri wali woolindirako singa omusawo alina gwakyalaba omwana jena kuti ajangu kati mama goddako bakutwale so enkola kumaga mako bakati nzirawa enyonte kulumya amazzi gaba wali mu ka dispenser n'onywako bakuwadde dagalaga enteekateeka beetaaga kukyalirako ne bwogenda bugenzi n'obeebuuzaako beebuuzeeko otegere omanye olumu bayibuli ffe tugamba nti abantu baffe babuze olw'okubulwa okumanya ebimu byetaaga kwebuuza nze navaawo matidde era nentegeera kye nnina okukola ne kye nnina okukolera obulamu bwange ndowooza wandigenzeewo n'olaba nti bakukolako mu nkola efaana bwekyo dokita tumutumiddeko nnyo Dr. Senjobe atulabiranga ddala Dr. Owen babeerawo bajjanjaba abantu dokita wange musajja wange nnyo dokita musajja wange nkutumiddeko nnyo Dr. Senjobe ali no Dr. Wazinga yaffe ssebo waffe naye Wazinga yaffe andi kakati enteekateeka eno eya Biva naye okiraba bulungi nnyo owe Masaka tewetaaga kujja Mengo yes Masaka abeera waawo owe Mbalala ate tewetaaga kujja Masaka akolerako eyo wow owe Luweero tewetaaga ate kujja Kampala Eruwera opposite katika omuwakodako owe Jinja naawe kyekimu owe Lugazi otaba Wazinga yaffe ampo bwa ambassador nkole omirimu egyo kugamba the idea is ampo bwa ambassador era kati mwetaaga atane ne byakola bateetaaga kujjako ssente omugamba ekikola agenda ofuna oluyange lwa kasooli anti era nange bwe nagendayo nagezaako banyonyo ne bangamba naye gwe toli mulwadde ozzi wano twepankirako bwepankizi ne bampaayo ke bampaayo ne bangamba genda onyweko oli oti kati oli ekirala bakukebeza byuma bizungu ne bategeerera ddala kye bajjanjaba si be bana bagamba nti eno mumbwa ejjanjaba buli kintu kyonna bali si be bali lino ddwaliro ery'omulembe omanyi batwogera nti no emmere eddagala abamu batya ne balowooza nti kabagende bampe mumbwa nga loli temumbwa tagisobola nedda lino ddagala makerenda gyegali buli kimu naye nga ebikoleddwa mu ebyo ebitulya bino byetulya gwe byolabanga emiti mulimu eddagala bwolaba oluyange lwa kasoli gwe tomanyi kye lukola bwolaba akalanda lugogo tomanyi kye lukola bwolaba olumbugu lwokabala n'oyokya n'okwokya tomanyi kye lulina eddagala kale ebintu ngebyo mugende wali ku Biva ebisinga ebijja okwera balina emikolo namwe munkubireko oyagala mwogezi mulungi oyagala abakatumwa abalungi oyagala kukola omukolo gwo bagattireko bagambe tulina n'emmotoka ez'abagole kakati n'embaga yo noonya emmotoka ezinaabatambuza okuva ku kyakyo batwala ku reception ezinaabajja ku reception batwala ku honeymoon gyeneebeera ebyo byonna byonna tukubireko kwe namba yesimu bisigadde ojja kuba owedde ng'ojja kuba ofuna kati engo tours and travel Zinga yaffe experience tukulambuza Uganda yonna ne tukulaga Uganda efaanana etya n'ogyeyagaliramu tukola siage services oyinza okuba obeera mu America
ng'oyagala ojja tukubuukingira wooteri wano gwe nojja nosasula busasuzi nga byonna byakoze eki byaweredda. Ate tulina baddereeva ab'omulembe ennyo, tulina baddereeva mu mmotoka zonna, tusobola okuvuga okuviira ddala mu mmotoka buno obutono bwe muyita busiyanta, ne tugenda paka ku drone, ne tugenda ku ziri ezimalayo ze bayita infinity embi enkambwe ekuyitako wano n'owulira nga President Museveni yayiseewo. We are very available, yes. Oligwa ku video n'onvugako mmotoka yo n'ompa ku mmotoka yo saayo kuwe mmotoka n'ajjako essimu n'alwala n'agamba ate ngenze mu kyalo tusobola okuba nga bikwangula. Kale mukkirize tubasiibulire wano tubaagalize olunaku olulungi. Mwebale nnyo, mwebalidde. Bye bye.